Leero mu Jakaka wuwo. Omugoba wa takisi yatemudde olunaku lw'eggulu azikiddwa Namungi w'omuntu. Abakulembeze bagugumbudde gavumenti olw'okulemerera okubakuuma. Obunafu buli luddawa obusatama juzi wano bafiiriddwa omuntu waabwe omuwala Magala owabona kyamukutteko bonna ne bagugumuka amasimu bagagadde kati fabekalungu yafa afudde. Okulwanagana wakati w'abalimi n'abalunzi Kasese kuzzeemu okusitula enkundi batemaganye mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero. Akasana bapoliisi amasana bwa and when the police came from Nyakatonzi, that is the police from Nyakatonzi sub-county headquarters, they kind of played a role of protecting the cattle keepers against the cultivators. Abatuuze ekyebano kitalusalo tebasigazza bakusula bawanyondo ba kkooti bakoonye ennyumba zaabwe ne bazireka ku ttaka. No riot yene eriwo okuleeta poliisi okukola biki byonna bisika yalinga abantu lwabo nampulira zibi obwongo bw'abantu tebutegeera. Gano n'amalala ge tuleese mu Jakaka wuwo.